era ku performance y'abana Reggie we bayimbidde ne babakuba obucupa. Okay, zino ze zimu ku highlights z'abayimbi. Kakati because ono omuvubuka ono erinnya lye ndyerabidde naye ng'ava mu Western Uganda yayimbye after Katikkir's speech, but before okusinziira ku batesitesi abadde ku stage bagambye kati abaana bano ab'omu Western Uganda bayimbe baveewo. Kati waliwo omuvubuka alina kolabo ne Reggie yasoose n'ajja n'ayimba. Bwe yazza okuyimba najja n'ayimba. I actually also don't know him. Si mu bubi, abayimbi bangi era be tutamanyi. Bwe yazza okuyimba abantu ne bamukuba obucupa. Kaakati nze kye nalowoozezza mu bwongo bwange nti bamukubye obucupa kuba tebakola ki? Tebamumanyi. Kye nategedde oluvannyuma kasita yatandise oyimba olunyankole obuzibu bwajjidde. Kati Reggie ajoyininga oyo omuvubuka ku stage. Mwami Abe amugamba togendayo because stage ene very maaso bw'oba osobola tusemberezako ku stage eri maaso ffe gye twabadde ba DJ gye babadde and all that nejja paka eno maaso. Kati yamugambye eri maaso togendayo because Mwami Abe Mukiibi yabadde amaze okulaba ekihappeninze kw'oli omuvubuka eyasooseewo. Namugamba Reggie togendayo. So Reggie yasigadde eri yet omuyimbi alina okuyimba n'atuuka eno yonna olaba Dr. Hildaman jjajja eno kuba atuuka mu bantu be. So Reggie asigala emabega. Naye tebasoose mutegeera nti Reggie bwe yayimbye akayimba ke yayimba ne Spice Dana because abantu bakamanyi. Kali sima omutima wankwatako ng'atatu. Obucupa bwamulumbyeyo ne gye yabadde. Natunuulidde Reggie ne mu maaso ne mpulira nga nange njagala kukaaba. Era awo Diana ya Reggie teyamazeyo naluyimba. Diana namuhaginga because it felt so sad. It felt so sad. Reggie we yamaze bw'atyo okuyimba obaawo yali omuganda w'Abakamiliyoni cousin brother waabwe najja n'ayimba and then Palaso we yajjidde but then twaladde tuyina n'alinya abadde alina okutuyingiza omwaka ne Katikkiro n'awa speech and all that. From speeches ate kino wadde I was part of the organizers kino ngenda kinenyeza ba organizers. There is no way mwabadde muzaawo omuyimbi ne bwe yandibadde nga wa mu Kampala naye nga si munene. Already wabadde time eraginza we yadde mu speeches. Omuntu yandibadde adda ku stage yandibadde okubanga w'amaanyi abantu n'abasitula vibe. Laba ensobi gye baakoze era bataddeyo omuyimbi. Yes, I'm part of that team but ekyo nakirabiddewo nga kyadde obvious. Omuyimbi upcoming ate ayimbye Runyankole. Already ekyadde kikoleddwa ku Reggie. Yoli gwe bakubye obucupa obuyitirivu njagala mugimpe yo video. Omwana yayimbye ebigambo bibiri mu Runyankole tetumumanyi oyo. Ne bamunaaza. Engineer Jamiro Selector. Dr. Hildaman in the house! Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Every day I pray to the mighty. Singing the mighty. We the mighty come the bastard. Era oyo omuvubuka we yavudde ku stage Hildaman kwe kulinnya ku stage. Naye nga mu kusooka kwonna Hildaman yali badde adda ku stage immediately after Katikkiro's speech oba after n'alinnyo tuyingiza omwaka. So ba organizers awo nammwe mwakozeemuko ku bunafu.